Gye buvuddeko ekibiina ki National Unity Platform kyafulumya enkala z'abakulembeze be bawa kkaadi okuvuganya ku bifo eby'enjawulo oluvannyuma ne basunsulwa akakiiko k'ebyokulonda. Kati olwaliro Kyagulanyi alaze eggwanga amu ku bakulembeze abagenda okukwata ekibiina bbendera ku mutendera gwa gavumenti ez'ebitundu mu Kampala. Ennyanja y'Obwakabaka bwa Buganda nga eri mu mbeera nzibu n'ereka olukiiko ne tuteekateeka engeri ki gye tuza okugirongoosa. Mr. President kulopera ku ssaawa ya leero oluguudo oluyita ku nnyanja ya Kabaka luli mu kukolebwa. Kubanga gavumenti eno etufuze bubi, bw'otuuka mu kibuga kyaffe oluusi weewuunya toyinza kukiza nti ate kibuga bw'oba otambuddeko mu kibayita ebibuga ebirala. Ekyamazima ewaffe emyala gikulukuta nga saate si mizimbe. Kiba kirungi nnyo omuntu n'omuwa eddobo n'agenda neyeevubira. So gwe gw'omulamwa tetwagala zino nsonga za kujja kunsabayo 15,000 ogule lanchi enkyateera embeera ebeerenga mbi. Naye kasita tuteeka emphasis mu kusikiringa abavubuka kiba kigenda kutuyamba mu bbula ly'emirimu. Mweyo ensonga mwe tukoledde enguudo 56 sebo ripooti ogirina ekitabo nakiweereza ekiraga biki byonna bye tusobodde okukola emyala n'enguudo n'abantu okubakulaakulanya. Akulira ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye nti bakkaanyiza nga mpawo omuntu gwe bajja kuwagira mu kulonda kuno okwa 2026 okuggyako abo ababakwatidde bbendera. Teziri 2, teziri 3, teziri 5. NUP eri emu. Era NUP egenda kubeera ne candidate omu. Tetugenda basindikira candidate akolanga oba afaanananga. Agenda kuba either yoyo oba si yoyo. Njagade kino kibeere very clear. Tetuyina candidate wa independent gwe tugenda kusindika ffe ng'aba NUP. Beebaza nnyo bonna abawulidde omulanga gwa pulezidenti ne bagamba tukolere wamu okulaba nti tuwanguza ekibiina kya National Unity. Koza abayivu bangi ebizibu byabwe mukimanyi nti no bagraduating nga tebalina mirimu. Ebizibu by'ebisale bya hostel byonna ebintu bye tugenda okuteesako mu kanso tulabenga tufune enkyukakyuka ezo. Atutadde tugende mu field tutandike okunoonya akalulu ke tugendamu kali wakati w'abantu babiri sayidi y'abanyigiriza n'abanyigirizibwa. Ono agambye nti mu kaseera kano ak'okweyogerako buli muntu afuba okwegula kyokka asabye bannakibiina okwewalira ddala olulimi olubaawula. Enjawulo gye mulaba mu ffe bwe bulungi bwaffe. Our differences are our beauty. That's our uniqueness. So temukkiriza muntu yenna baawula. Okubaawula mu mawanga, ono Muganda ono si Muganda, ono Munyankole ono si Munyankole, ono Muteesa ono Mukyoli, tebikola. Era tugenda kubaweereza mu mbeera yonna ekikwatagana ne kasasiro ekikwatagana n'emyala kye kimu kye tugosooka ku n'okuweerera abaana. Tosobola kwogera ku Luyombya Godfrey notamugatta mu abo abakozi. Tukoledde ddala era tuli beteefuteefu okutwala obuweereza baffe mu maaso mu bitundu byaffe. Mu ngeri emu n'akakiiko k'ebyokulonda ak'ekibiina kabuulidde bannakibiina ng'okusunsula beegwanyiza okuvuganya ku bubaka bwa Paalamenti bwe kugenda okutandika nga 15 Ssabbiiti ejja nga muno bwe bagenda okulondera abagenda okuweebwa kkaadi z'ekibiina mu kulonda kw'ababaka ba Paalamenti okujja. Wakiso District, West Nile ne Kigezi ne bajja okubeera wano ku Monday. Ku Lwokubiri nga 16 tusuubira aba Kampala Capital City ba MPs bonna abasaba. Tusuubira baganda baffe okuva mu Akyoli Sub-Region ne Ankole Sub-Region. Ku Lwokusatu nga 17 tusuubira Gweta Masaka bakande si mwenna abasaba okuva mu Gweta Masaka, Mulango Sub-Region ne Toro Sub-Region. Lunaku lubaweereddwa mujja kubeera ku kitebe nga muveetingibwa. Nga 18 tujja kufuna Gweta Mpigi. Raymond Tamale, NTV Akaongezi.